Leero mweno video katulabe ebitonotono ebikwata ku ono omwami gwe bayitanga Albert Einstein. Era ng'ono yali kafulu mu nsonga zikwatagana ne mathematics saako ne physics. Omwami ono yazaalibwa mu mwezi gwa March nga 14 mu mwaka gwa 1879 mu kitundu ekiyitibwa Ulm nga kino kisangibwa mu Germany. Era n'afa mu mwezi ogwa April nga 18 mu 1955 mu New Jersey. Gwekola kimu nyiga mu plus button oba oli ku YouTube subscribing tweyongereyo. Ono azaalibwa mu family y'Abayudaaya era nga balinamuko kasente. Wabula okuva obuto bwe yakula nga alina obwagazi bungi mu nsonga za physics saako ne mathematics, era nga kye kyamuwaliriza okwongera okuguka mu masomo gano. Oluvannyuma lw'okweyongera okuguka mu masomo gano yatandika okukolawo theories ezize oba endowooza ezize nga bw'alaba ebintu. Era nga mu mwaka gwa 1905 yakola theory gye bayita special relativity. Ono yafuuka professor mu University of Berlin mu mwaka gwa 1914 ng'atandika okufuna ettutumu okutandika mu mwaka gwa 1933 okutuusa mu mwaka gwa 1955 we yafiira. Mu mwaka gwa 1933 yadduka n'ava mu Germany n'agenda mu America era yafuuka professor of theoretical physics ku University ya Princeton mu America. Nga ono yeeyongera okukola ku ndowooza ze oba kiwandiise theories, era yakola theories ez'enjawulo omuli theory of general relativity mu mwaka gwa 1915, photoelectric effect theory mu mwaka gwa 1905, Brownian motion theory nayo mu mwaka gwa 1905. Omusajja ono akola theories eziwerako naddala nga zeetoola ku mathematics ne physics. Wabula nkujjukiza gw'ayagala akalango ka bizinesi yo ojja kunsindikira message ku WhatsApp era nga ennamba yange eri mu bio. Osobola okutwegattako mu WhatsApp group ng'ojja kugenda ku YouTube oteekemu Hassan channel egenda kujja osubscribinge ku channel okwo kwennyini kuliko link ya WhatsApp group ojja gikoonamu era ojja tuuka bulungi mu group. Nga mmaliza teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button saako n'okusubscribinga ku YouTube channel. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.